Thank you very much. Thank you. Where are you taking him? 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 Member of Parliament. Member of Parliament. Member of Parliament. Where are you taking him? This is happening on an international airport. They are coming to the plane. They are coming to the plane. This is happening at the international airport. The President and Honorable Kirumira Hassan, Chagulanyi Center have been whisked away by SFC members. No, you cannot push me out. I come on this plane. You must wait. You must wait. You cannot push me out. They are arresting Honorable Hassan Kirumira and the President have been whisked away. This is an airplane. You cannot push me out. No way. You cannot push me out. What you're doing is wrong. I'm a member of Parliament. You cannot pick me out of the plane. You cannot. I'm a member of Parliament. You cannot pick me out of the plane. What you're doing is wrong. And you're violating international laws. You wicked people. You wicked people. Why whisk away the President? Chagulanyi Center must be whisked away. Nana ekyo kyebulira ebweru nnyo. Ab'emikwano abali ku live temunkubira. Tulumbiddwa. Wabweru tulinayo ennyonyi. Wabweru tulina ennyonyi gy'owulira. Eyo poliisi gy'olaba. Oyinza okugamba mu nnyumba muno mulimu omutujju. Bwe banantuukirako ng'era kale mbalazi. Beebo abapoliisi wabweru nnyonyi kambalageko ku nnyonyi eyo. Ennyonyi yiiyo kati ebuukira wansi ddala. Ebuukira wansi. Ennyonyi eri wabweru. Abasirikale bali ku geeti baabo nga bw'olaba. Abasirikale baabo ku geeti. Motoka zibulako obugombe. Bwe balaba nno nga bambadde oyinza okugamba omusaala gwe bafuna gwa kitalo. Abamu tebambadde na uniform. Ewaka batusazeeko wansi ne waggulu. Mu bbanga tulinayo ennyonyi. Wansi tulinawo emmotoka n'abasirikale. Abamu bambadde bbulaaka, abalala bambadde ebya bbulu, abalala bambadde amasuuti tebali mu uniform, abalala bambadde kaki. Naye n'olaba emmundu ze batuleetedde. Nze kayitungo kaabwe n'obwana bwange. Beebo. Ono oba Honorable Mpuuga. Ono Honorable Mpuuga. Tunaamuggulira abasirikale abo tebagenda kuyita awo. Katulabe ekiddaka. Sharif. Maka mugenda muggulira Honorable Mpuuga ku gate.
bakutte asikaali waffe. Baabo batutte asikaali waffe. Baabo batutte asikaali waffe. This is live. Like you can see, they are taking our security person. They're taking our security guard. Yes. That one in red. And they have arrested him. Sharif tamudda bweru tamugenda bweru bali mukwata batutte gundi. Ya bamututte. Kasita batandise okukwata abantu. Kasita batandise okukwata abantu bange kirabika nze nzirako. Wanji? Naye munansonyiwa naye abadde akuuma bamugjeeko. Oyo taata wuuyo bamuleese. Taata ayingidde kirabika. Naye asikaali wange bamukutte. Asikaali waffe bamukutte. Bamutwaliddemu emmotoka ennene ebadde epaakinze awo.